enkola oluvannyuma lw'abantu tubadde nga tufuna problems abayimbi nga bafudde ate naafa ntandika okutambuza akabbo tusonde ssente ate tumufunire keesi bikoze bitya kakati wuma neereeta enkola obanga osubscribinga kuuma otekayo akasente bw'otekayo akasente emitwalo 19 buli mwaka Katonda bw'akuyita nga banafa ba Uganda Fino Service bajja bakwasaganya buli nteekateeka nga bweri nga bwe kyali ku Lady Grace kakati kino bagenzo kireta nga balina enteekateeka egenda okubanga ejja mu maaso okusabira aba celebrities naddala abayimbi abatufuddeko gye buyisaawo kale sooka ompe eddoboozi ya Fina nga atunnyonnyola ku nteekateeka yaabwe. Kofe ekirala kyesikugambye oyinza okwebuuza Fino Service yazze etya. Twasayininze nabo kati ba partners baffe nga UMA buli muyimbi ali mu UMA on his or her last day Fino Service yemukolako naye batuwadde policy ey'okuba buli omu nga asasula emitwalo 15 omwaka okubeera nga afuna service yonna paka buli kimu paka kumaliriza malamba. So kino twakikoze okwewala okuswala okungi okubadde mu bayimbi nga when it comes to the last days buli omu yeesulayo gwa naggamba abasonze ne babavuma babbye ssente so okwewala kino kyonna the way engeri gye bakolamuko oli omwana Grace is the same way they will be doing on every musician who is registered with UMA ata agendedde ku police eyo so they are our partners. Eyo nno ndowooza tebakola bubi ku Lady Grace tebakola bubi enteekateeka yali nnungi yawerekebwa mu kitiibwa. Omanyi okufa si kyekintu ekinyuma okubeera mu mbozi za buli omu naye ate kyateeka buli omu ajja kufa so wakati mu ngeri y'abayimbi gye batambuzaamu obulamu bwabwe wobanga naddala teweekakasa how much you've saved ng'okyali mu kuyiyayiya na bulamu oteekayo akasente ako okuinsualinga obulamu bwo oba afterlife yo nakyo si kibi kale twetooloolemu katono nyina ye nga Evans nedda Evans nedda olutambula mu basala